Enjala Kakutiya ebadde mu district ya Isinjiro esitudde gavumenti okuddukira abantu be Isinjiro nga mu kino babawadde emmere okuli ensawo lukaaga ez'akawunga n'ebijanjaalo. Ebitundu ebyakoseddwa nnyo enjala kwe kuli eky'Emitooma, Isinjiro w'omu Mambuka n'ow'omu Maserengeta. This food is meant for the poorest and vulnerable communities. That's why my coming here to almost want to count every bag is not that I suspect leaders. It's just that government wants me to make sure that the food reaches the very vulnerable people. Buli muntu abadde aweebwa ekikopo kimu eky'akawunga n'ebijanjaalo ng'abatuuze bagamba nti bibadde tebimala naddala abalina famire ennene okusinziira ku kye ekyazinzeko disitulikiti nga tebasigaza na kimera kyonna. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Musa Echweru yeebakwasizza emmere eno wabula n'asoomooza abakulembeze mu disitulikiti eno okwesulirawo gwa Naggamba obutasomesa abantu kusimba emiti kubanga gino gye gyandiyambyeko okuleeta enkuba okukuza ebimera byabwe. The rocks are bare and therefore we must do everything possible to resuscitate the ecosystem here. When I go back to Kampala, I'm going to share with the Prime Minister that we must launch afforestation in all the hills of Isingiro as quickly as possible. Abantu abadde tebasalikako musale bagamba ssentebe waabwe Jeremiah Kamulali yabawa amagezi amafu okulunda ebisolo mu kifo ky'okusimba emiti nga n'ebisolo byabwe bwe byalwala kirwadde kya kalusu yeesulirayo gwa Naggamba era Kamulali awonye okugajambulwa abatuuze nga poliisi yeemututte okumukuuma. Yo omubaka w'abavubuka mu bitunda by'omugwanjuba b'eggwanga Mwine Mpaka agamba abantu be Isinjiro tebaagala kusimba miti nga n'ensigo ezaabaweebwa gavumenti tebazisimbanga nga n'olwekyo beetaaga okusomesebwa engeri emiti gye giyambamu okuleeta enkuba. It's more of sensitization of these people and telling them the benefits of these other projects. However, you cannot force someone to plant trees. I don't think it would be right. But you need to sensitize them on how they can make money from planting these trees. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.